Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba mbanirizaako bassebo ne bannyabo abawangalire Uganda n'emitala w'amayanja amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa ng'era wootulabira wano tukyaliddeko maama waffe omulungi Maama Fiina ebulenga Maama Fiina ematuga ku First Hotel Maama Fiina mu Uganda Maama Fiina mu nsi yonna omanyi edda Maama Fiina Mondeeba nekigejja Maama Fiina ebulenga nekigejja Maama Fiina mu nsi yonna so takyali Maama Fiina ebulenga takyali Maama Fiina Mondeeba Maama Fiina mu Uganda ne mu nsi yonna ensonga nga 23 okuddaabiriza abali mu bwetaavu okudduukirira abali mu bwetaavu okubudaabuda abaweddemu essuubi n'okujjanjaba abalina ebibasumbuwa ebyenjawulo ku mitendera egy'enjawulo awo nno mwana wattu kiba kitegeeza ki nti yafuuka maama w'ensi eno yonna so Maama Fiina tukwanirizaako ku show ebbanga ddene twasembayo kulabagana ku mazaalibwa go twasembayo kulabagana ng'ompise okunziruukirira ng'afunyemu ebizibu ku TV gye nali twasembayo kulabagana ng'onzijja ku booda ate n'ekyo sooka ombwire ekya TV nakyo nga kyali kinene kyali kinene njala kutumira landiroodi wange Kiseka Richard Maama Fiina yakuwa akasente ka myezi gyali 6 naawe nompayo emyezi 2 abalandiroodi tebalabika batono nakuira landiroodi essimu ne munyonyola emugamba embeera eri ku ground nagamba nkuwaddeyo emyezi 2 naginyongera so emyezi 8 nga nfuluuta bufuluusi so Maama Fiina njagala kwebaza wamparenti nompa emmere ate nombudaabuda psychologically ate n'ofuna omulimu omulungi ate era nonsabira neefuna omulimu so njagala kwebaza nti wampa eddobo nompa ekyennyanja nomala ate nombuulirira nti waŋŋamba nti eno si yenkomerero ate woova toyombye wotera okudda so njagala kwebaza nti ebbanga libadde ddene sabiti nga 2 emabega nali nevugavugamu awo mu mmotoka ewangulira ng'abantu bu comment buyitawo wansi awo ku Facebook ne bagamba Maama Fiina yeebale ne mbagamba nti akola ebyamagero Maama Fiina so njagala kwebaza still sigenda kowa kwebaza nabadde ku TV Friday wedde nenkwebaza ne waba yaweereza message nangamba teruliggwa saamunyiigidde because nategedde nti embeera gyalimu nange nagirimuko ate bantu bangi nnyo abagirimu so tusigala twebaza omuganda agamba nti entasiime bulaagiwa so Maama Fiina thank you so much njagala obuuze ku bannayuganda mikwano gyo banywanyi bo bawalabo batabani bo n'abalwadde bo nga bwe mbakumenyedde abo bonna bane mwena mbalamusizza sirina IBRAH amenyamu ebiti nenze abantu abo bonna mbatwalira wamu mbatwalira wamu nga mikwano gyange that is good mbatwalira wamu nga abantu abadde abalungi gyendi mbatwalira wamu ng'omuntu eyali tamanyi Maama Fiina oba atamumanyi naye nga yeenyumiririza Maama Fiina wadde nga tandabangako wadde nga simuyambangako naye at least ayina lwe yandaba bwe navaayo okuyamba ku mmombozi oba okuyamba ku muntu akomye so ekyo nkiwunzikiramu nti Mukama Katonda baye kyemusinga okwagala amiina embeera gye tulimu mu ggwanga Uganda ogiraba abazadde bakazaayo abaana ku masomero abali mu bwetaavu bayitirivu nnyo basinga mu abo basinga obungi abo Katonda bajunyemukko naye ffenna tusigala twebaza Katonda olw'ekisa kye amaanyi ge n'okwagala kwe Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Posh Properties Limited basangibwe Bukoto bakuguza ennyumba enzimbire ddala ate naawe ayagala okuzimba bakuzimbira bayise ba Posh Properties Limited beekwata bakubire ku namba z'essimu ezo ate nga banywanyi baffe aba Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyekata basangibwa Ntindaawo bakubire ku namba z'essimu ezo okuva ku myaka 18 n'okusoba bakutwala okube ekyo bakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development wenkusangidde olunaku olwaleero kyemmanyi bye tulaba byolaba ebitambula mu mpapula z'amawulire ku TV ez'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo tugenda kutandika n'ekintu kya obufumbo abali mu bufumbo bangi nnyo babwevuma abatannayingira bufumbo bangi babagamba totawaana ekiri eri
kitokota sikisaanikire abamu abafuniddemu ebirungi bagamba nti ze siri bufuluma tujja kukozesa case studies ntono nnyo ez'abafumbo abatutumufu tuyinza obutakwogerako eyo ng'otulaba naye nga naawe tebitambula bulungi tukozesa nnyo case studies zaabo abali mu mataalo ba bamanyikiddwa mama Fiina obufumbo buyuzeemukko ensangi zino bw'ogenda mu basumba ab'enjawulo gye buvuddeko wayiseewo omwaka gumu 2-3 omukyala amanyiddwa nga Terina Luswa yaddukira mu mbuga z'amateeka nga yeemulugunya n'awaayo okwemulugunyako eri kooti ku mwami we omwami Bujingo n'ebigwa mu kkowe eryo ne basaba mwami Bujingo n'asaba obufumbo buno busatulwe Pastor Bujingo era mu mbeera eriwo olwaleero kooti mu bbanga etaliawo ejja kubanga esala eggowe ku kusatulwa obufumbo buno kye bayita divorce mu luzungu bangi bakuba akadingidi bangi basanyuka ne bakuba emizira twabadde tuli awo nga n'omusumba Kiweweesi owa Kansanga Miracle Center naye mukyala we ali mu mbuga z'amateeka asaba baawukane ate ebyabali byabadde bingi nnyo okusinga ebya Bujingo twabadde tuli awo ng'ate omugenzi omusumba wa Inamani Senfuma ng'abaana be ne maama waabwe omuto oba step mom beeyawuddemu emaali ebatabudde onaasika kino nazzeeri n'abantu abalala bangi nnyo ng'obufumbo babuwagise buwagisi empagi akadde konna empagi oluteguka bweti obufumbo mye tutandikirawo kyekivuddeko obufumbo tutandike n'abatutumufu kyekivuddeko obufumbo bw'abatutumufu okuyuuga kati nga tonatandika batutumufu tulina kusooka kumanya obufumbo kyeki obufumbo kyeki yo obufumbo bubeera ddi obufumbo era kyekikola obufumbo ye kyekikola obufumbo tulaba nnyo mawire nga bagamba nti omusajja bw'aba takwanjudde taba bbaawo bw'aba takuwasiza mbaga taba bbaawo naye ojja genda okutunamu ng'eriyo IBRAH yafuna omukazi myaka 2 akyamulina bwe kiri naye nga tagendaako nawe abutatwalangayo kiro yaki ya sukaali naye nga bbaawo amwesiga ne mukyala wamukola ki amwesiga nga lavu weeri naye bwe tumala ne tutuuka ku buno obufumbo bwe tuyita obw'embaga basebo bannya bandaba bw'ojja kulowooza nti biri ku Bujingo biri ku Senfuma biri ku Kiweweesi biri ku ani paati esinga yonna buli mugagga gw'olaba afubutuka mu kikomera minisita gw'olaba afubutuka mu kikomera MP gw'olaba afubutuka mu kikomera bateeseza mu paalamenti amaka gaabwe gonna gaafaafadda gayuuga tegayuuga omanyi okuyuuga nja kuleka naawe ojja okuyuuga oyinza okubaako n'akadde akataakiriza tebiyiika akomawo nagane kazi kyantama naye namuwunzika mwebase kuppira emu naye gaafadda muli mu kizimbe kyekimu naye ng'ebisenge mubyawula nga buli omu akuuma ddi munne lwalifa ansa alifa ddi nsobola okutwala ebintu bino emaali nga tewakyali laavu tewakyali ki naye nga oluusi maama n'abaana badda mu kafubo ne bagamba naye mwemulowooza bwemulaba ddala myaka emeka akutuke batandika okubalirira avaawo ddi ebikomera byemulaba emuyenga emunyonyo w'abantu abali e Bulaaya abali mu Amerika abali e London bonna amaka gaabwe gaasasika dda kati gwe tugattana bano aba bulijjo gwe boolowooza abantu aba bulijjo kati bwe gamala okusasika agaba minisita agaba MP ag'abantu abalala ag'abantu abavunaanyizibwa kati awo tuyingirira mu maka g'abanaddiini mwe muyita bapasita olwaleero aga minisita gwonoonese gy'alina okuddukira okusaba obuyambi wa pasita asabibwa wa seeka wa pasita wa mulyoyi wa myoyo wa levirandi nayo asabe amaka gatereere ewa pasita jaddukira ekiro naye yasuzaakukunadde ng'oli akutta ekisaaga nti waakiri nkutta bw'otanneesonyiwa twawukane
Pastor nga ali ku bunkenke ali mu bulumi nawe byamugamba nti nze bonna ngambako nga ngambe abagoberezi nga badduka nti bino byokola nti bino bwoti bwokola kati pastor okubanga bo babeeramu n'ak'obuntu ne baguma mwaka ne guggwako gwokubiri ne guggwako ogwokusatu ne guggwako otya endiga okudduka mu kkanisa naye ng'oli kutebuuke naye ng'osula kutebuuke osula mu bulumi osula mu kaaba osula mu kuboyaana ate kati gwali ku kituuti gwababuulira ayi mukama kwata endiga zo zaagalane zifunira naye nga ggwe laava eyiyo yakomadde emyaka 10 ng'eya bugingo emyaka 10 ali ku kituuti abuulira mbw'asabira abantu batereze obufumbo naye ng'obuwa obulumi bw'alina naye ng'azibiikiriza agamba nedda kanjira nguma bajja kunyonoonera abagoberezi erinnya lijja kwonooneka mpaka lwatuuka n'avaayo naye yeeyabya nti bwe babababa n'alemererwa nga ne bw'oyita yesu n'otambula waggulu pasita bugingo takyakyuka kyogamba omusajja oba omukyala bw'agamba nti ŋŋenze takuba livansi bakubana abagenda we bati ng'eriyo livansi gy'anoonya eriyo n'agenda bw'ati nga bamuloze bulozi nga bw'ajja wano obitereeza nadda tasula nayo yibula ensi ziroga mbadde nkujjira emabega nti abo bonna baminisita boolaba abaddukira mu makyaki abaddukirawa kati ofumba bugane bwonooneka n'abuyita obw'okusoma obw'oluzungu n'ayita omukozi ewaka n'abakolera n'abalabirira kati omukozi gwoleese wa myaka 26 bazadde be nabo beetaaga afumbirwe bazadde be beetaaga ku musajja ow'emmotoka bazadde be beetaaga ku musajja omugagga omuleese yakukolera naye nga maama we amanyi maama fiina olugira bwati ng'akuba akasimu nga mafiina amugamba nkola ku sande okuva ku ssaawa 11 nga maama fiina akusinsimula eddogo jjukira no wasanzeewo watandise ogamba nti ng'olyoka okasuka mizairo sinsimula bazuka ng'ekyusa oli timing engatto gy'oyambala empanvu nga takyagiraba ofiisi mw'otuula nti oli prime minister nga takyakulaba bino mu nsi z'enjala nkoze bukowekoweokwemoola ingirisi awa nga takyabiwulira n'omuloga n'awunga ekivaamu omusajja n'agamba nti byonna mbikulekedde naye ŋŋenze n'ono nakigudde gwe ŋŋenze naye kati ogenda okujjukiramu ogamba nti nkole nti okuzza omusajja ono ate kyasoboka nga gweno wasiba nati wamumula ne bw'otambula ensi n'ogibuna nga wanyweza dde ebikondo oyo waali eriyo n'omusajja gwolaba mu maka ng'omulaba ng'ekitagasa n'omulaba ng'ekitagasa naye olw'erinnya naye n'asirika oba n'omukyala gwolaba ng'ekitagasa oba naffe abakyala tunyigirizibwa n'atambula n'asanga lozeetuwe mu kkubo fulomune weyo kimanyi nti omusajja avaayo n'agenda ku geemu n'alaba omuwala ne yeegwanyiza omusajja ku ssaawa 10 n'amuloga enkya ku 6 nga bali bonna takyali pasita gw'omanyi nga yakyuse timing nga takyali pasita nga takyali minisita takyali MP takyali bujinga abonyabonya emyaka 10 bujinga agweddala bujinga omulaba omusajja abuuka ali mu ssanyu asemererwa yateekako ne weiti asemererwa bw'abaazina omulaba nga ddala amazina gava mu ye yateekako weiti anyirira basebwetudde mu nnomo sensi nga tutegeera bulungi zomanyi abantu bagenda ne babeera ku social media okwo ne bavuma ne bavoola ne bajerega okitegeera bo ekiri ewo takyogera naye ng'amaka mangi abasajja batuddewo mu bulumi obw'amaanyi ennyo n'abakyala batuddewo mu bulumi obw'amaanyi ennyo wanaakola ntya yatamwatamwadde yakoowakowadda naye nga alina ekintu bakimubatiseeko bakimusibyeko twogeremu bugingo nze ebbanga lye namulabira eriyo nayona gyagenza agira ddi bugingo lyasiikula ku mazina nga gasiikula nnaku zino bannanze neewuunya bugingo atema dansi nakawansi makula nantaba Suzani yajja amazeeko bw'ati nga kyalonda akimanyi
n'akironda n'akissa mu kifuba n'akiwembejja n'akibikka n'ava mu kibikka ne kyebaka otulo ne kisumagira kisimuka oluvannyuma lwa wiiki n'akyongera caayi ne kiddawo alina byonna caayi n'alimu ebirungo bamuyita bate mu luzungu spiced tea alina spiced tea African oba black konna kali mu nantaba oba oyagala oba toyagala okakasa nti kasita obeera mu mbeera gye tugamba ey'abapasita ey'abaminisita ey'abamanya ey'abagagga gwe n'ogeza otendewayirwamu ne weewe wamu omwana n'akuyita amagulu bwati n'amukujjako bwe ppa nga gwowedde togenda mu faki mugunyu togenda mu kooti gwe naawe kuuma bukuumi kati gwokwata kati obufumbo bwafuuse kuuma bukuumi gw'ogwira kyokka mama Fino yala kuŋŋamba nti omuntu bwaddukira mu kooti buteerere kati kooti ekole ki kale kooti esaze nti temwawukana yase bujingo tukugambye omukazi temwawukana kubanga bayibuli tekikkiriza kati bujingo akwate teddi ku mukono bakumbe badde mu nju beebake andi omulamuzi asaze bwetuuka essaawa 6 togikwatako gikwateko 12 bba kyokka kooti zajja kati wabeerawo embeera ne bayibuli ekyogerako nti waliwo essaawa ey'okukyawa n'eyokola ki n'eyokwagalwa okiraba nti omusajja bwakulema oba omukyala bwakulema okuteeka mu control abasajja b'ennaku zino bafuuse ekizibu oba abakyala b'ennaku zino bafuuse ekizibu bw'otamuloga tawulira abasajja b'ennaku zino bafuuse ekizibu bw'otamuloga alinga mwana nti oluvannyuma lwa myezi 3 mu eddagala ly'ebiwuka diwaminga ekisooka tunulira abakyala nti omuwendo mungi nnyo ate abakyala balungi okufaako obufu nze natidde guno omulembe abakyala balungi oyita emakeere n'olaba abaana manyi okutuukako wano olaba wano ku gundi kafe javaazi y'okugemu obwana obubeerawo ku sande ne ku satade yitawo ku satade otuleyibuli ojja kuva ku ntebe ogweryo nanukooti banondewo bulonzi nti owaaye abaana balungiye naye nga omusajja alina mukazi we alinga maama Fiina yenna yekwiranga bw'ayagala batambudde kitegeeza akuyamba buyambi mutudde ebisaanyizo tolina kemiko tolina kiki wenna olyawo Katonda okubalira kutonda yakwerabira naye nga abaana batambula yeesiize akazigo ke yeesiize kalimu magike enkambwe ennyo kalimu eddoko ekkambwe ennyo akutunwa bwati n'agenda ku ntebe bwati gwamukonako namuga waaye lwaki onswaza tuula abaana bonna beetaaga obufumbo onaanyumiza ni nti bawuli amazina y'emyaka 3 mbu tebamukubbako ani anawulira ebyo ebiboozi onaanyumiza ni nti mukyala wono omukyala wange tuzadde naye abaana lwaki aleka abaana bajja mukubbako okwawukana n'abedda basebo ne bannyabo nti edda kitange mukalazi bwe yalinanga abakazi tulina maama Kyotera tulina maama Bira tulina maama Kiziika tulina maama Kisoga tulina maama Kampala tulina maama ani ng'abakuumidde mu kayumba kamu teri anyega ng'abataddeko kontrol bwe bafuluma ye n'agenda mu ssabo lye n'akola bayi ne bagenda mu nnimiro ne balima ne banoga emmwanyi ne bajja ne baanika ate bwe bamala ozitunda ne bamuwa ssente n'abalooza n'agala n'agulako olugoye gwekwata gomesa emyufu gwekwata eya bbulu gwekwata kati eyamunyiza n'atazinoga bulungi n'amuga mwaka gwe tojja kwambala nga toyina woyitira kukwata kasente kuga nti kaŋŋende endoga omuntu ono lwaki amanyira okutuuka bwe kiti naye kati abakyala bakwata essente ne bazisinza n'abasajja abakyala be bafuga kituufu kati ate gwe omukyala w'omumaka ogamba nti akaneetuulire eŋŋandoga waakyo oyo ndatwazaala abaana empeta yiino ekyo ekikomo kyajjako kyajjako n'akasukeeri akijjako nakiteeka mu nsawo n'ayingira wanakitende n'afuma n'akizza nze mbalina abamu asibako plasita mbalaba ng'ayingira loogi n'azingako plasita gy'obeera olugalo lwamenyese n'alambula ng'ajja kumba asibiddemu mpeta bano abasajja b'ennaku zino nasanga awo enaluvula awo balina embaga nga bakola embaga yali amaze n'omusajja emyaka 27
kati we yamuteeka kaka wetanda ye nagajjabo kimaze bagira we bati ndoza baweze emyezi 3 wandi ekisookera ddala wakati omwami n'omukyala ffenna twaweddemu okwesigangana oba oyagala bati enjuyi zombi bunkenke bwerere bunkenke omusajja bw'amala okukwata ku ssente ne zimuwerera oba tokyamukolera oba oyagala oba toyagala aba anoonyayo omulala anaziwomerwa oba oyagala oba nze nabata abasajja b'ennaku zino kasa zimala okuwera ku mutto kono tokyanyumirako n'ebigambo byakuwaana bannange bibula ng'olwatandika okuyita amanya g'abaana olina kwememera Maama Paatu. gwe mama paatu gaba mama akole bw'ati kati omwana omuto anamuyita ebyo omwana omuto alina engeri gyazza embeera y'omuntu omune waba munnange n'okubulira ng'omusingako emyaka 3 aba n'ebigambo ebirala okusinga ggwe bwe kiri okitegeera kati ebyo byonna byonna omusajja afunye ssente mu kuzifuna tewakyusa neeyisa tewakyusa nyambala tewakyusa ki oli amusanze n'abalogokungu musambwa sinziggu aga nti ono mutwala nafunye ayinamu yensonga lwaki olaba nti oze wano olw'essande nzibulirwa sande fayiro zemba nazo ezaalaavu za buvumbo ezisinga inna lillahi tekiri wano Uganda tekiri Dubai n'ekiri mu nsi yonna America London nti abasajja bafuuka nsolo kati ate eriyo n'omukazi afuuka ensolo ng'abonyebonye n'omwami we omukazi n'azifuna okusinga ku ki omwami ate ekyo nno kiyitirira kale omukyala afunye ssente afugika ate ekyo kiyitirira basebo ne bangamba muno okusamba basamba kyokka kiyitirira bangamba basamba era nsaasira ababalina nga babasinga ssente osaasira abaami nga ababalina kiyitirira kiyitirira kuba kuba n'ekibooko mu bantu kiyitirira abakazi baminisita oba olaba emupya abo obunkenke bwe batadde ku basajja bawe tuswadde obbolojja ate aba akyayogera pulezidenti n'amukubira essimu oba oyogera ki ate awo tasibaamu anyiga mu mwabo bannange ngawo sinoba tewamulaba namulaba muzeeyi laife etuuka nga ebigambo byoyogera birala ebintu ebimufulumamu owuye toyagala nabiwulira ne bwaseka akusekera bubi aseka bubi nze mbalina abo oseka ki ogenda n'otunula n'omulaba enogera bebinnyo naye ng'asese busesi ekinu nga kisesa mwena musese oseka ki sente zakutwala mu palamenti nasinga kino nekino jjukira nentunda nekino zaali mmeka nzikuwe bwampa nnyo wampa bulamu zaali mmeka kati saasira gwolese mu mbeera eyo omwami yakuteekamu ssente n'oyingira ekibuga gy'okole oli mu kikubo osuubula omwami oluusi yasigala mu mirimu gye akola mirimu girishabe mulimi ki okitegeera omulese awuttayo tomutaddeko bwongo omwana ali eri oba omukyalo omukulu ali eri naye anoonya mukoowu anoonya waanaawummulira amugwako bwe tamuta banyweza eriyo abanga mpingu nabasajjanagatinze sisula mu kyalo oba ozaalaza nkwegayiridde saawa 12 omanye abenzi tebakedde waka bitooke byebigwa omwezi akyalina empisa enkoko agikwata mu mwaku kati ze gambe kati olaba ebyabugingo baga nti batandika dde okweyagala ne Susan yamala kulabuka n'agamba maama Teddy nviira ku musajja nviira ku musajja naye Susan alabiridde bugingo nze omwaka guno ekyo kyenfunyemu wange mu byewalabye omwaka guno ekyo kyolabye omwana yagadde munno oyo makula mwogeramu nnyo wange tawaanakiwepasa wange babafiina embeera eno eri mu ggwanga ey'abafumbo ogitunyonyodde enjuyi zombi honestly speaking abalala on camera we are all equally to blame
abasajja tulina okunenyezebwa n'abakyala banenyezebwa enjuyi zombi obutyabaga oba obutabanguko buno bubeera contributed to by abantu babiri abaami n'abakyala omuntu atanayingira bufumbo njagala omumpeere obubaka nga tuva ku kyobufumbo ekyo abulimu naye omumpeere obubaka n'oyo abuyingira omumpeere obubaka abantu abo basatu waliwo abulimu ng'afuluma waliwo ayingira obuyingire n'atannaba nabuyingira ekisookera ddala atannabuyingira asooke yeetegereza sooka weenuunyi ono omuntu gwe ŋŋenda okubeera naye mu bulamu ddala yeye eri eyabuyingirako edda n'afuna ebimunyiga n'afuna ebimusoomooza ng'afunidwa abasajja basatu babiri bana nga mu butuufu wayingira nga teweetegereza ku luno yingira ekintu kyeweetegereza omusajja agenda okumuyingirira oba omukyala muyingire ng'omaze omukwata ng'omunywezeza ng'omusomi kubanga abamu bayingira obufumbo nga kwegamba tebamanyi ki kye baagala kweganga n'okusalawo tebakulina naye olw'okubanga abali ebbali bakubuuza omusajja ajja ddi otulaga ddi omusajja obudde bugenda okuliridde okaddiye kale nekikuleetera okufuna akantu oba nkayite kasajjasajja nga gwe ate alinga amukubye embaga Idris Lukwago nkutumiddeko ng'otambula naye mu kikapu yalina okukwatira ensawo eri abasajja be bateekamu bikapu ate nze akuwa omutwalo kanoyingira omufumbo nga naawe toyala n'otambula n'omusajja nga nemubeera ku kamera yasinika amanye n'oba oyogedde kibi olw'ensonga nti gwamulabirira alina okukuumirawo ne bw'oyogera ekitasanyusa aseka ne bw'oyogera ekiweebuula naye omusajja gwe bayita omusajja akugambako okiraba abo bw'oboogera waliwo kapo nange gyemmanyi ye omusajja aseka busesi kati nga yafuuka kiziinuusi omusajja aseka busesi mami enenene naye bano abaana bali kuki anti sente kati ekyo kiyingire ng'okitegese mukyala mune tebagamba nti yingira obufumbo weetegeke obe n'omwami nga bola nti nina mulangira nti musajja aggumidde onoonyawo akyama ne wabula ogenda nti ttaka lino n'omusanga ali bize n'omusanga ali ku mirimu gye n'omusanga e Europe we n'obeera n'omusajja wasomugula dadi okomawo nti oli wandi Amsterdam mbadde nsaba ongwire perfume ng'asoogireeta kuzizza so n'atakuuma male muweereza wesaanini yogera ku kintu ekyo aba bulimu bw'obanga obulimu ng'omwami w'obwire omwagala obulimu ng'omukyala we omwagala weenoonya okwenoonya kyeki sentiment ebanfire tugireka mu bbanga sooka otunuulire nti omuntu ono bwe nali mufuna biki bye yanjagalako ekisooka yanjagalako beauty nali njirina ekyokubiri nali muyonjo nkyali muyonjo ekyokusatu nali muwa respect ng'omwami wange nkyagimuwa ekyokuna siina gurupu famire ye njagala sibaliga mbawa ekitiibwa naye kyekikyusizza omwami wange ng'awugusa omusajja kiki kyekikyusizza omukyala wange oba oli Uganda oba oli mu America oba oliwo oba oli Canada oba oliwo sooka webuze kyekikyusizza omukyala ono kyekikyusizza omwami ono Ab'Amerika abo nja bagenda kabali ebweru balina system nti abakyala ebiseera ebisinga baagala batuule ku baami okiraba anti America amateeka ate yes naye tulina okusigala ne kali kyeno gye njogera mu Luganda ng'ojuwira bw'oba okiwulira manya nti oli mukazi olina okukakkana ne bw'oba ne billion and billion omukazi alina okukola ki naye kasooka otune ebintu ebyo boobirina omusajja wo omwagala mu butuufu okukola kyewandisaanye ng'omukazi okukola noga nti mu butuufu nfaayo bw'olaba takyusa n'agenda nadda naye nga bakwemere ndi bulungi nze emmere byano byantama ng'olaba ayingira mu nju n'afunayo statement yonna gy'ateekawo ayingira mu nnyumba n'akwata olugalo n'ayisa ku mmeeza enfuufu eno muyina neiba wange oyo essaawa ennya ziwera 6-7 ali ku simu TikTok alaba nno kuli baana ku Facebook
agenda okuyingira nga gwe weebase tandika okunoonya tolowooza nti obwa sayidi babukolera ku poliisi wokka tandika okwebuuza kiki ebbali awabeerawo omuyeekera akulimu naye nga kyakuuma kukunaawulako omuntu amutwale kasaba nga ategedde nti obusobozi abulina obunamugwira amakamala ne bwagakulekera bagenda era mwabalina abasajja nga benda ne bakomawo ne benda ne bakomawo bebendako tebalina magezi bebendako nze nonjagala ebbali omwaka ne gugwawo gwokubiri ng'oli mufumbo naye nga tolina kyonkwera kiraga nti nange ndi mufumbo sisitukane nga neyanjula ewaine mugana nange bannina yemulamukwata banabe ne mubateeka yebbali emubakumire wabbali naye baba babafa omukwano salawo bwoba ne mukyalawo toyenda musibe abasajja obwenzi bajja gy'oli obasibe siba ne baba tebazze wange mugende mubasenga abamu mugende ku basawo abalala bwema mulemeddwa mujja wamama fiina musibe abasajja obwenzi omuntu bw'alemererwa eri yonna wano wekiggwera era nsaagala nnyo atandikira wange aye neetenda ntya ekyo nange alina kugamba nti bandiridde embuzi za lujumba zonna n'enkoko babiridde biganye kwata omusajja kwata zipu siba teeka wali ekyo manyi nti nkimaze ekyensigaza genda mu kyaki kwebaza katonda nti weebale omuntu yatuula era nze mpa abantu nti gwe genda osabe golwala omukolako eno genda osabe ngaomusindika muzikiti wa mu kyaki nange ŋŋenda kuba nange kyenkola sirina kye naleeta ku nsi sirina kye natondawo weebaze katonda nti weebale kuntaasa omusajja wange n'atereera okiraba omuntu agamba nti onjagala ate kyekikundesaawo genda oyende atali wa ddiini nga mwe bayibuli abasiraamu nti tukiriziganya akimeka 2-3-4 naye ate ne akenya si kyateeka nti oba tuziwasizza musango si musango beerako n'emu okakkane okiraba so n'olwekyo siwagira mukyala abeera mu maka ng'atulugunya mwami n'alowooza nti omwami taafune muntu mulala kuba n'abasajja nga bagamba nti basula kutabu buke kati eyo paati agenda nadda naga nti omukyala wange ono sandigagadde muzzaako nze bajja wana abaami naga omukazi wange mama fiina sandira muzzaako naye omukazi tampa kitiibwa nampisaamu amaaso abeewaabo bonna banvuma bannangira obusente bwange olusinga n'omukyala nze yamuweera ku univesity gy'asoma oba omukyala agenda Saudi naye abeewaabo banvuma kwegamba olina kubira nga aliwenaganya omukyala muwa buli kimu naye omukyala tampa kitiibwa tomuwa kitiibwa olunaku lwali kuva mu ngalo ojja kutuuka omuyita nabbi nga okuba esimu ga nabbi wange mpwegayidde jangu nga yagenda dda nga ne bw'omuwabira ku polisi nga ne bw'ogenda mu kooti nga ne bw'oyagala ebyobugagga asobola bikuwa byonna n'asigala nga bw'ali n'agamba bitwale naye nze ŋŋenze bitwale naye nze ekoze ki ŋŋenze kati twewale nnyo obutabanguko mu maka twewale nnyo okuliiraliira ebbali buli lwoliira ebbali ofuna kyolya nga kiri mawunno n'okkutira ddala n'otayoya byawo oyinza kati kange nendyeryeko kati mbunzijulirizeewo kati ndekewo ka space nojja ogwa ku ddene n'olya n'omuga kandye n'enkya naluli kandye abewakano bagamba kati ng'omujjukiza bonna lumonde guwalya luli lumonde ono ng'ali akuumuuka nti oba akuumuuka toganya musajja kwenda bwe kiba kyetaagisa kukulaajana kugweri kukola ki byonna bikole bwe kiba kyetaagisa kumuweeka muweeke omusajja muweeke nze munayo nze sigana kuba musajja we ku mugongo nze mmotoka ye teri lwaki omuleka naawe omwami omukyala wabagamba nti njiyizaayo kino lwaki okuma omukyala amale kukusaba omukyala amale kukuloga oyo kwomuwe abasajja beekwasa ennaku zino kuloga kati no asobola oli gwakwanye amuloga namugwira emmotoka $5,000,000 nga gwe tolina wadde booda ate nga naye takkiriza gituulamu okumanya abasajja bazibu kyokka gwe yakalaba namuyiwamu ekyo yes ate alina omukisa empeka y'omukisa emu esingattaniza amagezi 10 wange
akandi ako kaddemu empeke y'omukisa emu bweti esinga tani z'amagezi 1000 n'ez'amaanyi. Oli ekuba omwana ekyogero omwana nkuba ekyogero omwana yenna atambula omukisa gutulukuka bwe guti guyiika mwaba muliraanye anvaako emabega mulondako bulonzi mugenda munyola munatuuka naye tomusobola totawaana togoba atambula ngolaba gwe gukunkumuka guti mwana anaaba ekyogero kituyita ekyokuwanga n'atunula nga yenna omulaba olabanga nalulungi naye nga mumpi bw'ati naye ng'omulaba mu byonna ebyensi eno nosanga omukazi gwe bamuzzaako ng'atukula bitya nga bw'atambula yetaddewo kale nobola akakazi ke banzizzaako bwe batyo bwe bagamba nga kamututte nga kamututte kamuweza ne message nti namutwala kola kyokola nziraba message ezo kola kyokola neeganza waliwo omuyimbi yagiweereza mukoomukulu namugamba musajja namutwala mubatwale baba bagayalidde mubatwale ate omuyimbi oyo tavaawo wano emboozi eribaya tava wano ne lonkize obeerako bwoti nogamba nti miliyoni 10 zizo nkutadde lonkize nengeeyo yonna gimala dda andi myaka 2 tebakola lonki tubadde mu lockdown naye nga bwaddamu okukola lonki rojja yatwala omusajja n'aweerezaako ne message nga nkambwe muyimbi ayimba nnyimba za bbandi kati yandi mujjewa waliwo omuntu agenda n'agamba mbuwabbi omusajja wa muno wange mujjewa banaye babafiina ekyo kitegeeza ki zenanga waliwo yali ambuukidde naye omusajja wa nemuga nebeera mukazi mukulu kakkana twenkana emyaka omusajja gwe obadde oyagala mujjewa mbwire gye babatunda ngene embagulu bayita golodi ngene engula eggolodi alowooza mmotoka nti ogenda mu kibala n'ojjayo wonna mututte naawe funa gw'otwala kaize kyenina okukola kuloga wange butalaba nga buli mukazi enamuloga kibina weebale nnyo nga bulabala balabanga goonya bw'ati n'addukayo abakazi balogo ibula abanda bamugamba nti bino byetwogera naye gwe weekubemu ttooki ewo gy'oli weekubemu ttooki ewo gy'oli omwana afubutuka e Saudi n'afubutuka omaanyi eyo n'afubutuka e London n'afubutuka mu Amerika najja kutwalako omusajja ng'otunula naye yanzizzaako n'omukazi kyawusigaalo abadde ali Saudi nga alabira abawalabu amututte yeesonze sente zange amulozi yamututte dda kati gwe wazze mu bikokyokokya kati tusembyeyo ku kyabapasita kyogambye nti bapasita bakkirize bapasita nabo balina kalica bakkirize nti wabeerawo ekintu ekigana nga kiyingidde mu maka eddogo kasaliyingira mu maka ne bwokola otyo oba tukyalinawo olikola ki woligirawo kati abakyala kye balina okukkiriza n'abaami nga bwe nagamba manjeeri nagambako manjeeri nga naye manjeeri namuyita nga omusajja oba omwagala omuntu akuzayidde abalongo abo babiri omukazi yeekolako mukazi neyeekolako n'ayogera bulungi pafyumu ennungi bw'ayogera oluzungu ogamba tomala nze oluzungu lwa manje siruwiranko okakasa pozi yagenda mu ggulu nze siruwira ayogera oluzungu gy'obeera yalutandika n'omulekawo n'okkiriza katonda omusabusabye n'omugaa katonda kye ŋŋenda okukola simuloze mutta simuloze musiraani naye kakomewo ate waliwo abamu ababaziza namana mukyawo nyina abonanebonaneraabo waliwo balabyeko bangi nnyo akuzza bweddwa n'omwetondera bweddwa n'omutanga bweddwa ne wayitawo omwezi n'akukyawa n'akuwire peyini bweruma n'olyoka obonaabona bebawira beteekamu emiguwa bebawira abazolizi ababyebutabika nosanga abasajja bobuvunanyizibwa ab'amaanyi nga bazoliwala laavu so mu byonna tetwandiyagadde bantu kubawa amagezi nti bagende beenoonye oba bagende mu basawuzi bamama fiina naye gwe bw'okiraba nga kitandiikiriza ekijjoma kinyaga bitono kinogera eddagala bw'oba osobola okutula n'omuntu wo bw'oba osobola okutula mu basenga naye obufumbo bw'ennaku zino nga bwe bumenya owa booda bwe bumenya ali waggulu ku toopu nga bwe bumenya omulimi ali e Nakaseke bwe bumenya ali e Kampala akwera mu kikuubu nga bumenya ow'omu Amerika bwe bugoyagoya owekalisizo
so kati mu byonna obufumbo bwatabuse Katondo bayanyiiga naga nti kambaleke mweroge kambaleke nabuteekaawo oweddogo n'awangula. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Posh Properties Limited basangibwe Bukoto bakuguza ennyumba enzimbire ddala ate naawe ayagala okuzimba bakuzimbira bayise ba Posh Properties Limited beekwata bakubire ku namba z'essimu ezo ate nga banywanyi baffe aba Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyekata basangibwa Ntindaawo bakubire ku namba z'essimu ezo okuva ku myaka 18 n'okusoba bakutwala okube ekyo bakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Tukyaliddeko Mama Fina wano tutunuulira butya embeera bwetambula na biki ebiyinza okukolebwa okulaba nga abali mu bwetaavu balungamizibwa n'okugwa n'ebigwa mu kkowe eryo. Eyo nga tuvudde Mama Fina njagala tutunuulire I've been getting messages nga abantu ab'enjawulo bankubira of course bangi nnyo abajja wano n'obakolako ebulenga every Sunday kuviira ddala ku makya mu mwatulutulu but waliwo abantu nga tebasobola kujja waliwo abantu nga gye bali tebasobola kuvaayo. Case in point tuyina baganda baffe ne bannyinaffe abawangalira mu kyombo kya Buwarabu that is Saudi Arabia, Dubai, Oman, Qatar n'ebitundu ebiriraanyewaawo then tubeeramu n'abali mu Europe nga mu butuufu abamu baali agadde services zo nga bali closer to you. Mukyo kitangira nnyo abafere because buli lwoteekateeka bwoti nga n'omufere ayiiya bwoti kyova olaba nti osobola okulaba essaati nga yeerandani oba t-shirt ng'eno ne wabaawo neye China ne wabaawo ne gye bayiiyiza oshegeera nti muyiiya bayiiya. Abantu bano babadde mu muggalo, abantu bangi bafiiriddwa emirimu, abantu bangi bafiiriddwa obufumbo, abantu bangi bizinesi zitabanguse sina lwa muggalo gwokka naye ebintu bingi nnyo. Njagala tusooke tutunuulire abaana abawangalira ebuwarabu awo abagala okukakanya baboosezi baabwe, abagala okulungamya emmaali yaabwe, abakola nga essente zibayita buyisi mu ngalo, abamu bali eyo ku byeyo mu Buwarabu naye nga banoonya ababeezi nti contract weggwerako bweti afune omusajja akiwone ekyo ekiyumbadde adde waka akola obufumbo bazaala abaana naye obulamu bukyukeko. Oyina nteekateeka kitutandike ne Dubai awo Buwarabu okuliraanawo. Kati ekisookera ddala kansooke ntegeeza abantu nti wano mu nsi yonna teri atafuna services ya Mafina wano. Ensi yonna mu nsi yonna gwe woomanyi wonna buli kanyomero konna wansi w'enjuba buli muntu afuna obujjanjabi bwa Mafina bw'aba abwagadde kasaba nga yeewaza obufere. Ekyo nkibawoninga enkya n'eggulo nti Mafina tali ku Facebook. Obufere obwazzeewo kyenjagala mbannyonnyole nti brand eba brand. Tebajja bantu kweyita muntu mulala bayita Mafina gwe bamanyi aliwo gwe bawulidde emyaka 25 nga jjanjaba erinnya myaka 25 nga litambula erinnya Mafina myaka 25 nga likola ebirungi. Mafina yatandika Mafina yaye Mafina takyukangako. Kati bantu bangi nnyo bayaya ne bagamba Mafina okumufuna kizibu naye okumufuna kyangu singa oba ogoberedde emitendera kuba osanga n'abawana e Uganda be babba kyewuunyisa ng'ali Uganda ne bamuyisawo ne bamutwala emubende jesi wano kuva Busega kutuuka wano Bulenga naye ne bamuyisawo nga Mafina banzibireeyo mubende oyine n'atwala n'abantu bamuyita Mafina oyine awulira akaleediyo ko ku kyalo nti Mafina yeeranze tinze Mafina munkubire esimu ate bw'omukubira esimu n'agamba kati sindike sente bweziti Mafina wali waliwo amagye tosobola kumulaba tatuukikako. Oyina agamba Mafina munnange omuntu abadde anziba essimu yiino nga mufere. So n'olwekyo wano e Uganda sebo bannyabo gwe Uganda ntandikira ku Uganda kikumala okulinnya okujja wa Mafina ebulenga Mafina nga bwe nagambye nti brand bw'olinnya okuva ejjinja bw'otuuka mu paaka empya gamba kondakita nti ngenda wa Mafina Bulenga linnyeze Bulenga omuge ngenda wa Mafina wa kyokka ekyo kimala bw'oba ova ku Masaka Road viiramu e Busega gamba ngenda wa Mafina Bulenga funa wa boda era akudeeta wa Mafina Bulenga
bw'oba ova Hoima Road viiramu wano Namuŋŋoona roundabout funa owa boda era omuge ngenda mu Mafiina Bulenga bw'oba ova Bombo Road viiramu Ebwayiise olinnya owa boda omuge ngenda wa Mafiina e Bulenga bw'oba ova Mubende Mityana Hoima Mubende Mityana kondakita mugambe Hoima eyo kondakita mugambe nviiramu wa Maama Fiina e Bulenga kuba ndi ku main ku kkubo ku Mubende Mityana kwendi ekirala bw'oba oli mu kibuga wakati oba oli mu bitundu bya gufuna wa boda omuge ntwalako e Bulenga kale bw'otuuka e Bulenga owa boda akujje tugeze kiwaatule n'alya wa Ntinda muyenga tebamanyiiwo bw'otuuka ali Busega linnya ka boda akalala okuva ali Busega okutuuka wano nusu 10 ba 2,000 yes around there bakuleeta lwa Sande ku makya ntandika okukola ssaawa 10 ez'okumakya luli mbadde nawumulamu olwa korona ono nga ntya nga nzijanjaba abantu sekinnoomu mpolampola naye kati twazzeemu tujjanjaba buli lwa Sande kati n'okufuna essimu za Maama Fiina entuufu kw'omufunira era nze ekigamba abantu naddala abali mu America London bw'oba teweekakasa nti si Maama Fiina toyogera nange tonoonya ndeka oba si ekyo nga weekengedde ati sindaba ku vidiyo onge Maama Fiina mpayo second sekyo nkulabe kuki ku video call kati abantu be mba mwina kwata simu za Maama Fiina akyo tugenda okukola abalungi abatulaba enamba tugenda ziteerako ddala nga tezivaako ku program eno bino byonna tubikola okwewaza abafere tubeewaza abafere tebabafera kati waliwo abantu abali mu America bali mu nsi zeeyo bo obujjanjabi batuukako baba bwagalidde wonna ebiseera ebimu manyi n'okgendayo manyi olutambula lw'enfuluma n'entambula neŋŋenda kati nga lwenteeseteese ŋŋenda dutambula nduwunzikire mu America inshallah okiwuya saawa yonna kati n'olwekyo akubye essimu asinga aliwo n'abakuba essimu nga just kumugamba bwe nti kola bwoti ne bwotootereere kati kitaagisaamu na ddagala waliwo n'akuba essimu nga kizibu kinene nnyo nga just ogenda kikolerako eno nga si kya ddagala abantu bangi nnyo balowooza nti eddagala ye point eriyo n'omuntu akozesa eddagala nga terikola katulina abaana ba wano Saudi abaana abo abasinga obungi Saudi Oman baani baba n'abantu bwe basindika wano ewange ne balinona wano ebiseera ebisinga oba ne babakolerako ebintu byabwe wano kati ab'e Dubai bo balina omukisa nti ŋŋendawo kati kyebula nti abantu b'Oman naddala abawalabu kati abawalabu abali eyo Oman balina abawala bana ab'Oman ab'e Saudi kati bababuuza abasawo manyi abantu abagala nnyo ebintu bya kaliki abawalabu abo teri muntu asinga muwalabu na muyindi kukola bintu ebyo ogenda ku dduuka ly'omuyindi n'asooka anyoteza n'okyoza kasa wagendayo n'olaba kati ŋŋendayo n'ensituka abava Oman abava e Saudi ne bava e Saudi Abu Dhabi ne bajja bonna ne bakuŋŋaanira eddeira ne bakama baabwe bonna ne mbasawulira wamu omwana aba agamba boosi wange mugonzi omutima nga ne boosi agamba omukozi mugonzi omutima tadduka ababaina bafulumyamu namugamba sooka ofulumyako ogende mama kwa mwana ate nze akuvuunulira mama kati abo era baneesooka nzijukire mbagambe mwetegeke mukuba essimu ya rozeeti mu booking saawa yonna okuva kati kenjogera kano saawa yonna oyolekera Dubai njolekera ate mukimanyi bwe nzija eyo nga muteyabuukinze nze sijja na bibeze sitembe ya ddagala toli mutembe litambulira ku appointment tino lya kino ino lya kino ino lya kino tomala gasitula nti n'abasanga ate tonsanga ku kkubo IBRAH awavaawo tonsanga kubo nga atama ndi ku street ya Dubai Maama Fiina ke kulabeko bambi nyamba bannage Maama Fiina zegola musajja totawaana toyina ke wazenako ate mba n'ennaku ze ngamba nti ŋŋenda Dubai nti ŋŋenda kumalayo ennaku 3 bwe nga nti nnaku 3 bw'onsanga ku Lwokuna tonneefasa hi owulidde how are you fine ku street nange ndi mu shopping side mu bintu byange si bye bino onsange ate ntuule ku ttako tandika okundojjera ebibyo nze kati sikyali standard yeeyo appointment si kyali ku bino byabasawo okudda noweeranga munnange jangu mbwate lino lyonna egindi nagenze Nigeria naye nagenze egindi munsonyi wa balwadde bange nti mbaasa kula ddagala nze ebe sikyabiriko
nafuuka standard myaka 25 basebo ne banyama banga ddene ng'okola omulimu kati nga bw'onaabeera mu mawulire n'okwongola emyaka 25 otunula butulizi kamera eyo n'omanya nti wadde eri bweto terina kyeri recording onankuba mpewo nkulembedde abasawo kati emyaka 17 abasawo ba Uganda emitwalo 24 emyaka 17 beddu 17 nkulembera abasawo nkulembera abasajja abalina ejjembe mu seconds 2 erikubinwa nerikuwunza nkulembera abasajja alina omusambo ogukubinwa mu maaso n'okuwunza nkulembera omusajja ayinza okukuloga n'akuloga saawa 5 ku mukaaga n'ogweddalu abasajja abamanyi sikulembera bafere abafere tobalina era kyekimpalanyaze sikulembera bafere emyaka 25 myaka 17 ngimaze nkulembera abasawo mu Uganda abajja ne bangwako bwe bakonka bagwe abajja ne bangwako bw'oyongera bw'ovuga fayiro mpaka lwe ndibako bakulembera tebirimu bya bisanja nasooka nenkulembera ebisanja ebyo nembagamba nkooyi ono nali kyali muto nga kyali nemmunye nibagamba okwowani ng'okyali nemmunye buuto ne bakukomyawo ne bakakalakatanga bw'oyagala ne bakuzza mu ntebe naye kati wano maama fiina Uganda emekolona maama fiina kwira basawo lundaani tewali simulaba era ajja bwati naye omuntu osobola kufubutuka eri nga wakamala emyezi 5 noga nti kanwanyise maama fiina kyekugamba gye twavuddeko emabega eri obadde eri okunyakaamula alina ebbombo bw'obiwa enkoko ezikolola nti oli musawo abaana abo nti nkulembera abantu babamanyi kyekugamba nti bw'oyingira mu bufumbo n'osangamu oli ng'alina mukyala we ng'akugamba nti sisula bweru weetegeke ng'obudde bukyali yes kati omulina kwabika eiza kumuloga afe aveewo kati zabanvuganya kundoga nfa naye ng'okyali mulamu tebatawaana era bakubakubako obukubi bwe buti zinayina ng'omusajja baali bamuyita kambawo abantu ekyokulabeko nayina ng'omusajja eyanvuganya baali bamuyita mbaziira kusigayiraawo navuganya mbaziira kusigayiraawo kwaliko kinagweti owebusoga oyo omuwave nyenyenyenyo kwaliko ne bujagali waako bujagali batuuzizza nno bujagali omulala bazze mu ofiisi oba tebannajja nze saakalina kumanya bujagali ebyo katubireke biriba byalulala mbozi egenda kujja basebe ne banjangwa mbabwire ku bujagali waliwo n'omusajja omulala baali bamuyita mudungu nayina abasajja 6 ne tutegeka akalulu ke bayita semalulu aka Uganda ke bayita vaawo mpitewo nembabuuza ngenda kwesimbawo ntya nga gwe omukyala we kaali mu resi bwoti ate nga nze mwana omutaaliko ebiseera byendoza nalina emyaka 24 26 nali kyali nenyingira akalunze najja nze saakuba campaign maama fiina wamugumula nze saakuba IBRAH campaign naye abasajja batambula Uganda yonna ne bagibuna nga banoonya kalulu naye namba birimu ebyokufeffeta abantu kati nonda akeera obukezi ku makyala kati gundi alonze gundi bakikola batyo tulina ennono kwe tusinziira omuntu agudde ensimbu mbwoyaliemizimu mingi kuki tulina entebe gye tutuuzaako kakasa nti oli mukulembeze nga bwola Museveni alina emikolo gyayitamu gyotasobola kutegera tolowooza nti awe koolaba alayidde nti amaze ne twesimbawo eyasinga okufuna obululu obungi yafuna obululu 5 yali Mbaziira kusigayiraawo lindako eyafuna obungi yafuna 5 5 mwebutika bani abamulonda abo kulasi moment yamulonda ekisooka yali mutabanyi we ne mukyala we nga musawo dalero mugo yankutumiddeko nyo nenfuna bwe twatuuka ne bewa kati ababiri kulasi ne bavaamu ne bagamba tuwanise bwe natuuka ne mbakuba enkikwe ne bavaamu ne bujagalwako n'avaamu n'ensigazaabo abiri n'enzigunda balina enfuna obululu 9,700 tewawangula wagunda baggunde
kibaito okugunda akalulu bukedde ne kuba front page nti ngampa ni sente kiwedde ekyo awo nova njagala bukedde kuba front page nti kiwedde myaka 17 mpise mu kusoomozebwa mpise mu bisaddaka bantu mpise mu bitemula bantu nwaniridde abasawo nkoze kyensobola nfunye waliwo abajjako nga omukazi oba okyamujjukejja nga mulala nnyo ng'alina emotoka eriko bwanga wanu bwanga tuwamulabanga njijjukira emotoka eyo paka ku 6 njijjukira V8 yali njeru bweti ono mu kampeni zamwe yo mbamu okwogeramu oluzungu temubaabo baali bapangudde awo baali bapangudde nyama awo tewali kwasizanga sooka olinde omanyi kyenasooka obbakubiramu ate onzijukiza ekintu ekyo abasajja bali baasoma abamu bakansala kati abasawo bano engeri gye bataasoma abasinga obungi ate nze nalondebwa bano abataasoma abakadde abakulu abaki kati nga bwogeza n'oyogererawo ekigambo ky'oluzungu oba obavumi omusawo omutuufu kasi sotaliko okwogerera oluzungu oba omukoze eki kubanga empewo zakukwata ddi n'osamira ddi era n'osoma ddi gw'omuzungu gwe yasoma n'otuuka mu esifo oba wasamira ddi kati nange akakodyolo nkafunira awo kannyamba akoluzungu nyimirira banne nga wemumanyi bwe tutaasoma bannange bo baasoma awaliyo bamaze olwo babe kugandi babafiina tuweeyo oluzungu eddakika 3 yingo ngambye ate essaawa 5 ezo banige tuweeyo oluzungu eddakika 2 olw'ebbiri nandi tusobodde baali bamaze naye nange nalina akawaliro k'emisambwa bambuulirire wewasomera oluzungu olwo newewasamirira biseera kyebyo empewo tezikkanya kusoma ate gwe wasoma n'oyita n'oyogera n'oluzungu gwasanze yasoma kati oluzungu nolutuyambyeko lwetuyigayigako kutambula ogenda kufuna visa ate nalwo olumugamba bw'ataluwulira oyombesa muyombesi wasasudde sente zo ate oyagala kutambula lala kwerinyira first class basebo ne banya omwegereza abafere nti abafere omuntu asobola okufeera Maama Fiina ate n'ekirala n'abalwadde abampeereza amaloboozi nze oba oyogera nange siwandiika kyennewala okuwandiika nti buli muntu yenna IBRAH amanye eddoboozi lyange terikyuka era akakasa ti olwo njogera ne Maama Fiina ekirala manjagala omuntu aba ampeereza eddoboozi ate si bwe mba sikuzzeemu ngumiikirizaako bwe mba sikuzzeemu naddala mu America London ewa ate sikuba esimu tuzikwata abantu nga 3 nze agikwata Lozeti n'agikwata omumanyi wuuyo ne mukyala Maria nkoze ne wano emyaka kati 22 tukola busawo ye bwagikwata akulungamya bulungi naye omuntu webwera akuweereza eddoboozi ye muntu y'omu ayagala omujjanjabe ye muntu y'omu ayagala munyumye mubeere ku ssimu ye muntu y'omu ayagala omuwe obudde okiraba jjukira nti message zibeera olukalabaya nze buli luvannyuma ddakiika 5 nyinza okufuna message nga 10 naye nga zonna zaabweru era kyovala baano mbagaana okumpeereza message kuba buki abekampala toweereza era ne bwoziweza siziddamu toweereza ndi kubali abali eri abatasobola kujja eno so nolwekyo waawano kuba airtime wa layisi kuba essimu oyogere ne Lozeti omugenyi mami mufuna ddi nkola ntya nowebwera tusobodde kufuna mami ate sikubira Lozeti omugenyi akwogera ne mami onfuni okwewala abafere nti abafere balina engeri gye babbiramu mu linnya lya Maama Fiina ekiraze ewala n'ekirala n'abalwadde benkolako okumpa time IBRAH nze akulembera abasawo nga bwegambye nina puroguramu y'ennaku ze nga bwelina ozikolako then olina emirimu gyo gyokola ng'omuntu olina okunoonya eddagala ng'omuntu olina meeting zo ng'omuntu olina bizinesi olina abaana bo olina bannyoko olina baganda bo famire olina mulangira yeetaaga okunyiganyiga ebigere bino n'ebibegabega bwe mba muyiga saagala kinsumbuwa saagala IBRAH mpisibwawo bisaagala baguddewo ebintu byonna abantu balinda omukolo abantu balinda omukolo baguddewo amakanisa tujjula mizikiti tujjula ebivulu tugera yingira gw'omwaka guno mulangira akujje ku mudaala bwe guggwako oza nno ndi ku mudaala omanyi gwe abaana neesunga naye mwennyininyini ali ku munkenke ali ku bwamayinja
tunyumiddwa ekintu kino ayino nkulaba nyumiddwa obulamu sibanja Katonda Allahu akibar Katonda yammanja ate Katonda nyinza okulowooza nti tammanja kubanga nkoze kyasinga okwagala omuntu ayinza okubeerayo n'akujajinga naga amafina musambwa amafina musamize amafina ayina amayembe amafina ayina biki naye nga bwe tubeera ku layini emu naye nga Katonda yabadde ayimiridde wali tamwana chance wadde omutuukako ayino antumira bamalayika ne bampisaawo bukolokolo ayinza n'omuteekako ekibonerezo ne mutambulirako wange kubanga kyenkoze nze muli nkyewulira nti Katonda wange njogera naye mu mutima naŋŋamba yesu bingi byatakkiriza byenkola naye ate ku lwa duniya eno ensi gyalabamu abantu ejjudde ebisoomooza abantu ekiro ibula balaga nti balala emisana balaga nti balala ekiro balala Katonda yakola obudde bw'ekiro abantu babi yakola obudde bw'ekiro ng'ofuna Maama Fina agenze mu kanisa ya pasita Bujingo wa pasita Bugembe nenga pasita Mukama yeebazibwe ng'akimanyi nti ndi musamize n'akwaniriza walaba Bujingo bwe yagana agati neewuunya bapasita bannange ate be bankuba enkonyogo wala Maama Fina omusamize ng'ate awumbawumba ye muntu w'ensi eno omuntu agala kulaba ng'okaaba omuntu agala kulaba ng'obonaabona omuntu agala kuwira nti weenoonyereza omukisa oyagala bugagga ofune obugagga ogaggawale bw'ogaggawala nti wagula mayembe bw'osiikira n'ogenda ewe ku geeti emirundi ebiri nga gammugayire mu mutembwa siriiwo eyali mukwano gwa kukyawa ng'oli mwavu eyali mukwano gwe wasobola okuyambako ng'okyalina bw'ogikuba essimu agikola bize n'akugeera ne mukazi we abantu tebaagala kulaba muntu yibula kati wava mu standard gye baali bakumanyiddemu yesu gatwala omusajja atuzoga teruukome alina obusungu enge obujja obukyayi byabakwogererawo tobimanyi muwendo ye nga tulabye ye nga twagirwa ekikazi kirebwe kyemoola kirebwe kyeyogeza kirebwe ekikola ki senga tetukyakola basawo senga tebakola naye fitina mwe muva eddogo oli mulwatire nnyo ekigenga oyinanga akaluga abaana ba mwennyina abasiraani bagende mu Amerika nga bwe bagenda badde nga tebalina kye balina oli n'aloga ng'aloga muganda ye mwennyini gwe bava mu luto olumaama omutaata omu n'asuula abaana b'abaganda b'ensimu n'obeera n'abaana ne baziruwala bali mu Amerika bayiika ndusu ng'abaana tebabaloga nti sigamba nti balwadde balwala nsimbu nga muganda we mwennyini yabaloga yabasiraanye wuwo yibula abantu bajjamu oti ayinza okubuzayaga ne Maama Fina nze ani ambonyaabonya okutuuka ku ekyo nakola ki nze yabulwa emirembe omuntu gyenkola ne bansiraanya empapula ne zigaana omusajja anziruseeko omwami anziruseeko kwegamba kiki ne babeereyo nga balinga abaagwa eddalu naye nga enfuuyirizi ziva Uganda waliwo yagamba mbu eddogo teririnya mbu teririnya nnyonyi Idris yali abiŋŋamba mbulikoma ku booda kati bategeeza be bangenda lubaali wange akoma Ntebe sigenda naye Maafina abantu waliwo ekibuuzo olina kyoyogedde walinoga nti Katonda omwebaza byonna nti ne bwogenda mu muzikiti oba ogeze mu kkanisa abali oyibeemwe bakwaniriza bulungi nnyo waliwo ekibuuzo abantu kye babuuza nti naye Maama Fina abantu bonna badduukirira Maama Fina abalaki sina kyembala era byawa abantu abijjawa zange sina kyembala kikwewunyisa wane bulenga ninawo ne Bayibuli soko ndeeta ebayibuli yaine Kurani nze buli wembeera mbaawo n'ebitabo byange ebitabo ebitukuvu manyi Katonda kantereere awo manyi Katonda okusinga abo abalowooza nti batuukirivu nnyo manyi Katonda nze Ibula manyi Katonda sina kyembala sina byabufuzi byenjagala sina mwana wange Fina nti ndi musimbawo naye ekyo ndowooza bwe nazaalibwa ne omwana omulooya shidi oli musimbawo naye waliwo yajja ku gundi kupo n'agamba Maama Fina alina omwana omu naye tuwere Fina yamukuza bukuza
tebamanyi nayo n'omwana omulenzi lawyer shidi Katonda zo omwana wange simwagalira ddala kuyingira mu bintu ebyo bya bufuzi nze IBRAH ntandika okuyamba kati andaba ku TV omwaizo gandi ntandika okulaba Maama Fiina ng'ayamba mu myaka 2 oyina Maama Fiina mu myaka 25 ekiraba nze atandika okuyamba nga n'emyaka ndowooza 11 omutima ogwo okuyamba okwo akasente kange akasooka obwawusigaalo nakagabana ne bannange nembonaabona emyaka gye nakolera obwawusigaalo emyaka 5 sente sina kye nafunako zonna nazigabana ne bannange paka nakati wetukusangidde nekyangobya bwawusigaalo kugaba kiwagu kya ttooke mukama wange nangoba naye kyamukisa mubi yagenda okufa ng'ate nzamulabirira nzamuzimbidde n'amaka wagaba ekiwago ky'ettooke ebyavaamu kwali kugobwa twalinga kusala amaloodi nga wetubeera ekyavaamu kwali kungoba olaba kati gwe omanyi ne Kulaani gwe gyeri ne Bayibuli gwe anga simanyi Katonda eno yiyo ono Yobu tomulaba wano eno Bible ekitabo ekitukuvu kati okumanya mu nsi muno abantu bamanyi nti abantu bamalina eddiini IBRAH ndowooza kitono nnyo okulaba Kulaani envuunule yiino omwami wange yaginvuunulira yiino yagivuunulwa mu Luganda ne mu Luwarabu keberaawo there you go nze omulenzi wange yali amanyi ti nnina Katonda waliwo eri amusinga okumanya Katonda Meja Muhammad Kigundu yali Katonda yaŋŋamba njagala osomenga Kulaani eyo amaze okufa batandika okugamba va mu busiraamu bwaffe va mu busiraamu bwaffe abatulaba oyinza okuwulira nti Maama Fiina ye President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda n'olowooza nti tategeera Katonda ebitabo ebitukuvu byombi mwebiri mu maka muno mwebiri ku ofiisi wano ku ofiisi manya lwaliro wenzijanjabira si waka ebitabo ebitukuvu byombi biibyo wabikutte bwe batandika okuvoola bwe batandika okuŋŋa nti nze siina Katonda ne mpita Katonda ne muga Katonda tusigale abantu abo nze naawe kyenkola okimanyi mponya nsi siina kyenkola kya bulabe Katonda nkusigaza njagala obeere mukwano gwange nkwatira akawabawagaanyi nze IBRAH sinza jjanjaba Katonda Allahu Akbar ntuuka ne nga Katonda mu byonna bino ebiganye kwata wano kwatawo era nze abadde wange mukimanyi sibambagamba nti saba otereere abantu bajja Maama Fiina abaga nti gwasembayo nange ne mugaa kansembeyo nga ne Katonda tuli abo oba okiraba kati mu byonna okuyamba kuno kwennyamba kuyamba banaku kuyamba abalema kuyamba abavuddemu emitima babirenera gwabo okuyamba abaana b'e Saudi abo bakadaama katwala kadaama ono gwe bambya abadde mu mawulire ennaku zino abadde mu mawulire oyo simengo bajjamu biki bannaddiini weebali abagagga weemuli bannabyabufuzi be balonda weebali temunkuuma kugendayo temukuuma abantu abo kulajjania Maama Fiina gwe bw'owulira nti oli mulwadde alajjani bw'ayita Maama Fiina gwe gendayo okole ki omuyambe naye emitima temugirina bode eyagala naye emitima gyagaana Maama Fiina Katonda yamuzaala nagwo gwange okitegeera kati sisimu yonna eriwo gamba nti Maama Fiina nze olina bw'aba ndeetedde ekizibu kye nsooka nenkyeteekako n'okyambala era olabaza ekizibu ky'omuntu kiba kinnemye nkita mugamba gundi ndeka ekintu kyo kinnemye kimpitiriddeko mbangezezzaako nsooka nenkyeteekako nenkimanya naye katogana owira Maama Fiina ayaka kwesimbawo Maama Fiina maama mwaka ku mwaka nze bisanja mukaaga nga nnyamba lwaki seesimbawo okwo oli yasimbirawo mu kyakumeka ekisanja bagamba seresi zo za Museveni Museveni obukoddo bwalina asobola kuwa sente
Seveni mukodo. Waliwo olumu yambuza mulego Maama Fiina mbugwe sente ozijjawa. Nga naye yakubuuza. Naye mzee kibuuzizzaani. In fact no yaliwo. Roseto yaliwo. Ng'abuuza. Mumugagga wange mugamba ni mugagga ayina simu omulogo wange kakyavaamu koluna ngamba mumugagga oyo mugamba ng'omugagga owaani naŋŋamba ze kuwire sente zonyina ne muga lwaki onki abiraba mu mawulire abiraba kulembeze w'eggwanga asoma amawulire Sale yaŋŋamba naŋŋamba nti mu butuufu Sale nyamba ne Maama Fiina oyamba nyamba naye Maama Fiina okola ki oyamba waliwo sheeka ali ku mukutu ogwo atera okwogera yagamba mbu singa lwatuukirira omukazi oyo omukafiiri n'asiramuka empeera wakalaba kakakatani nakalaba buli alaja n'ajalya Maama Fiina buli alaja namusenga waba wantuukirira netula shaadu n'osiramuka empeera ze ngenda okufuna mu ggulu mpitirivu kitegeeza abantu basiima ebyo byenkola kwe kusasula kwokka kwennyinza okuyitamu okumusasula oyo ali waggulu Allahu Akbar yekka sina bwe nnyinza kuyitaga nti musasulirewa kuba bw'obeesinga mugamba nti kaneebaze kanyambe ensejja kunsiima oba ogudde totawaana oba ogudde naawe ali awoza nti kanyambe bansiime ennyo banjagale mbu kukufa kwange bali byogera kati nze nyamba lw'oyo asigadde neebaza tayagala terekayo ebitabo bino bisoma biseera ki Maama Fiina kiro n'oyitaayitamu kati nina obudde bwembeera nga nkola ku balwadde b'ebweru abalwadde b'ebweru abo ntera bakolako ekiro okuva ssaawa 6 mpaka obudde nga bukyengeri gye tutagatta ssaawa zaabwe budde bwanjawulo kati wano olweggulo ssaawa nga 12 bwe nva mu kibuga okukola nkwata ku bayibuli ng'oyitamu nampitamu ng'asoma ng'anfunayo kennokola nti we naasinkana bugingo n'ansomooza nja mukubayo akantu naawe omuwayo nyirire kati bwentu naye nsoma kwerokola mu mutima mulimu ebintu ebimu bye twandibadde nga tukola nga mutuufu nandikikoze omuntu ng'obusobozi mbulina naye bw'omala n'ojjukira neweekomako neŋŋamba kankuleke gwe Allahu Akbar Allah w'amaanyi kankuleko zoligira oyogereraawo n'omulekeraawo naye nga boga nti mbw'omutekako amaanyi kyenena kya Allah n'okirekaawo Kurani eno envuunule ebeera direct nnyo ekwanguyira naddala ffe abatamanyi nnyo Oluwarabu mu Luganda kati bwe twafunagana n'omulenzi wange oyo Meja Muhammad Kigundu kyeyalinga ndabamu abantu kyebali bandaba kyali kirala bw'amala okusemberera Maama Fiina ono yalaba muntu mulala n'amanya ekituufu abantu batujjajinga from distance n'asukanga asuka tusaaye tufune wuzi tusaaye n'osaala kisoboka n'omala okusaala nomukakangina ezijanjaba abantu bange Sofia mu tebyetaagisa tokola bino toroga tokola bw'otyo ekitegeera nga bwagamba yali ankansolinga nnyo ala bino tabyagala yagamba bweti bwokola bwoti okola bwoti kali neŋŋenda nga muyiga nti omwami takola ki tabyagala kati emu neŋŋenda nga mbyesonyiwa si byangu kati bwe yamala okufa neŋŋamba kansome Kurani eno mpola mpola ŋŋende ngimaleko osanga ndi musinkane waggulu ne mugamba nti kino kyewaŋŋamba kyali bwe kiti nakino kyali bwe kiti. There you go. Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ate nga Roast Coffee Academy bakutendeka okola baga n'ebigwa mu kkowe eryo nga kwotadde n'okutendeka okubeera barista. Babayise ba Roast Coffee Academy bayongeddeko ekintu ekyo ekyokuba nga bakutendeka obeere ng'okola baga, crepes n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Basangibwawo ku Alwada Mall awo Abu Dhabi era nga ne Kampala baguddewo ettabi najja nankumbi awo. Ate nga banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company basaabaze mali abasuubuzi from China to Mombasa babayise Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza. Maama Fiina abaana b'e Dubai bagenda kulaba saawa yonna bakube essimu wandike essimu booking appointments banyonyole n'obwetaavu bwabwe. Essimu za Maama Fiina esooka eri 0772 45
89 eyokubiri 0782 95 17 21 tujja nazibateerako wali zibeereko muzirabe oziweerezaako message day no booking nga n'abali ebweru n'abaliwa wonna wonna naye abaawa ne Uganda temumpereza message mujje buzzi bakube essimu oba bajje mukube essimu oba jangu olunaku olweleero omanye eri abantu b'ekyama bataagala abantu bangi okirabawe njagala kigamba n'abantu naye kijja anytime saawa yonna mukisuubire tulina enteekateeka y'okufunira abantu baffe aba business ab'amaanyi abo tugenda bagwirawo offices ba VIP yes ababba kwakamwesi wali saawa yonna nga ojja engatto teguba oyitawo n'otuula abantu beetaaga counseling omuntu yeetaaga kulaawo just maama fino oyogereko naye okakkane omuntu yeetaaga tugenda kukola tulina ekizigo Lucky Star budget tugenda kiteekamu ebirungo byonna ng'omuntu ajja buzina ng'olumala okola n'agira olukutunula amaaso tosigala kyekimu saawa yonna olugira obugizi wano bwati naggula ofiisi bwati akamwesi ogitegedde wali ekyebando akamwesi shopping mall saawa yonna ku ludde Gayaza ojja kudda nga tubalaga ofiisi nga bweri. Thank you so much. Akatale ke kalasile nga tuwunzika nalabye muwalawo omuyimbi Catherine Kusaasira munna NRM munno nga agamba nti ekibiina gwe kyokuutira abantu akadingidi batiikinge buli mu biseera by'akalulu akikoledde naye mpaawo kivaayo yakottokedde bwerere ngaayo ky'omusota bizibu ekisooka nze NRM nagiwagira nkyali mwana muto nze NRM sigibanja bakwadde omugabo gwo sigibanja tenagendayo kunona mugabo sigibanja ekintu kubeera mu kibiina oba okyagadde bw'oba tokyagadde choice yes sikakasa nti abaana abali mu nuupu bagenda kufuna musaala teri wadde oba okiraba so kino ekibiina mwoyo ga ggwanga bw'ogamba nti owagire NRM ng'osuubira ogifunamu ofiira ku street awo n'okalambala n'ogweri ne bagende mulago omusawo n'akola ebbaluwa postmortem olaga nti yafudde kukalambala kuwagira NRM ng'ajagala mu birungi ssente so ekyassa omugenzi nze ebiseera ebisinga nze siwagira kintu lwekifunamu kubanga oteekamu n'oteekamu n'owunzika ng'oleese maziga kati kasa ayinza okuba yateekamu n'ateekamu ng'asuubira oba ne bamusuubiza ne batamuwa kati mubutamuwa n'ayisibwa buki bubi bambi naye kati ffe tuteekamu nga tetusuubidde kuzza ku lw'okwagala eggwanga n'ekibiina ekibiina kya nze emmotoka zentaddemu eza NRM mu kalulu nga zino eza NRM obululu zitobala okuva mu 21 akaluka 21 mpaka kati Museveni tasobola kunsasula ssente ezo tasobola kunsasula tebasobola kusasula bulumi maama fiina abantu abali emabega support eri emabega miliyoni z'abantu maama fiina zakyusiza okuwagira NRM tebasobola kusasula sente ze spendinga every week ku gate awo nga campaign zitandisa abantu bana abakyala banigi n'abana abakyala abasika mu kipusi bana abakyala batunda obunyanya bana abakyala kumpi ndowooza abantu bakimanyi nti bw'oyogera ku NRM oyogera maama fiina naye nga nze nkikola lwange nganze abamu ne batuuka n'okunvuma nga bavuma lwa NRM naye nze sirina nkyogera ku kamera wano IBRAH n'abandaba sirina mugabo gwe neetagamu NRM sigulina kubanga abaana bangi abakoledde NRM abakaaba amaziga bootamanyi kase yayinza okubaako abakitono naye abaana babigi ayaabo omuntu akati abongota obongoosi naye oli balaga ku kamera nti tuzikutte zizino sente tuzikutte akatambi ako jajjamu emyenta 3 jajjamu emyenta 5 okiraba abaana bafuulu figa
full figure ye muntu eyeewaayo n'ayiwa omubiri n'abo bakasali ne baani okutambula mu kibuga okusaasaya kati bakyalina bivulu babikubira kituufu tebakyalina bivulu byabwe kati tebakyasobola kuteeka bivulu kakitegeeza baasuubirayo nga bagenda naye kati nze Maama Fiina ataasuubira nze njagalwa opposition nenjagalwa ne NRM emmeme eyo ntebenkevu era nze Maama Fiina bwe sinkana baana bano era nze Kivula nali nyambyeko n'owira nga omubuzi owagira kibiina ki bw'oli wa Nuupu oli wa nyamba buyambi bayira waliwo wano omwami gwe wakasembayo okuwa booda wano owa booda saalu gwe yalina abalongo wa Nuupu kakongoliro lukulwe yalina n'ebifaananyi bya honorable Kyagulanyi mu nnyumba ye naye bwe waliwo muwa booda n'entandikwa wano ya miliyoni zaali oba 5 kati gwota oyamba yagala abantu naye kati ebyobufuzi birera bannange ibula bizibu nnyo kati obayingira mu byobufuzi biba byakwevuma saidi eno evuma n'eno saidi eno evuma n'eno kati ogenda okutuuka obivaamu ng'entu kyalina byeyogerayo bipya nga byaggwayo naye kati kasi obulumi bwalimu nsobola obulaba ng'omuntu nti mu butuufu yayiwawo muki mubiri naye mu kuyiwawo omubiri kontrakiti yaabwe yali ki akalagaane kaali kaki bwe kaba akalagaane kaali kamusasula bamuwe bwe kaba tekaali kamuwa agume naye nze sikola kintu nga nsuubira nze bw'aba ayagadde ampa ate anampa mmegera bw'azimpa nenseka mu banaku bange nezidda mu bantu okiraba ndoze bw'azimpa zidda mu bantu naye naageza kati ampa eri abakyala banaku abo benjagala okuyamba Okay, tetugenda kuba tusukkawo First Hotel e Matugga. Gyeri First Hotel nebaza abatuuze b'e Matugga. Banange Matugga Kawanda, Mukiti, Kirinyabigo, Jokolera, Kigogwa, Semuto, Jagala, Sanga. Wamanyayo te. Banange mwabazimbye hoteli eyo. First Hotel e Matugga. Kuchidde Kasanga tyao. Kuchidde Kasanga tyao nene nnyo tulina sauna, tulina gym, tulina steam, tulina rooms, tulina ebyokulya ebirungi, tulina bachefu abalungi, tulina abaserving abalungi ennyo. Security is tight. 24-hour surveillance cameras. Nawulidde Mulangira ataddewo ne gamati bagenda kuba n'ekikadde. That is very good. Yeah, program yagitaddewo kubanga tubaye twakagigulawo gulafuta omuntu gye yali n'agigulawo. So bagenda kuba n'ekikadde. Omwami wange amanyi nnyo ebya hoteli. So bambi mbasuubiza nti tujja kuteekamu ebirungi. First Hotel e Matugga ku Kidda e Kasanga tyao. Security nnyo. Security nnungi nnyo na buli kimu kyonna kirungi. IBRAH mwebale tuwagira. Amina. Nawe webale kutudduukirira nga mu biseera by'obwetaavu. Kolanga emirimu emirala. Abasawo basuubirako era ku makya kwera masabo. Omulwadde gw'otaakoze naye appointment kyevala nti babamanyiira. Oyina gye nayingira mu ssabo lyo n'obugulu butakola mirimu mirala bayo n'omulimu omulala linnya ku nnyonyi genda osuubule tunda ku gomesi Mama Fina Gamets Fina Gamets tutunda gomesi twambaza abagole twambaza abagole mbalabe ne bamyansa ebyo bina bimpa oli mukyala mulunzi olunda katojja kumpapya IBRAH ng'ontijjirako lwaki omukama Katonda tabakuuma bantu mmwe Mafina abantu be Dubai Deira Abu Dhabi Sharjah Ras Kaima ogendayo okubira rozeti okubala bakulabye loteka ya kantu kano bateke ya kantu rozeti wa rozeti bamanyi bakubire babukinge yes no baganze then America Europe Scandinavia akadde kono kuvakati ne mukube namwe booking the earlier the better. Yes. Thank you so much. Tugenda kubanga tusukawo nako lwaleero. Njagala kwebaza Mama Fina okudduukirira banna Uganda bali mu bwetaavu ku mitendera egy'enjawulo. Sometime back I was shocked nga waliwo ba MP babiri abakukubira essimu ng'embeera sinungi n'oba wakusenda ate nga basasulwa mwezi ku mwezi taxpayers money ba MP babiri mwezi ku mwezi. That is very good. Abamu ne bagenda mu parliament ku ssente zo n'ataddamu kukuwuliza wamulogera kwate ebitabo byanga malo zeeti wamulogera
So thank you so much. Tatugenda kubanga tusukawo onaku olwaleero nkwebaza okumanya Katonda n'okutya Katonda. Amina. Allah akutere mu baraka. Allahumma amina. Amina. Thank you so much IBRAH Mukasage manya gange mbagaliza birungi biyerere. Special greetings to Rosette Nalwada, special greetings to Mutebi, Jennifer, Fina, Shidi and the whole family. Batumiddeko nnyo IBRAH Mukasage manyaga jala kobaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kadameni tunesenabulia, then Roast Coffee Academy, banywanyi baffe aba Almeredian nga kwotadde ne Sankago Shipping Company ne Posh Properties tubagala nnyo mwebalire ddala tukwatagana to omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.